Tubeerawo nnyo okuinspiringa gwe ng'omuvubuka era nga twongera okutegeeza ntujja kwongera okuleeta omuvubuka gw'osinga okwegomba. Abaana abasinga ku Facebook, Instagram wamu ne ku Twitter n'emikutu egy'enjawulo muzze nga musaba nga mugamba mwagala okumanya Beenie Gunter y'ani, mwagala okumanya Beenie Gunter yasomera wayinza okuba Obbiwo, n'aligambye ayinza okuba Obbiwo oba Oggiwo naye si Oggiwo, Obbiwo. So anyway tugenda kuba tufuna emboozi ne Beenie Gunter naye ng'omuvubuka obeeko ne ky'omuyigako obeeko ne ky'oyinza okutuukako mu bulamu. Beenie. Yo. So kobuze kubatula bisaawa zino. Abatulaba mwena mbabuuzizaako nnyo. Them call me Beenie Gunter straight out of the Gunter City to the well now. Hey, bali abajaye tubasobola. So komplie. Bali abajaye tubasobola. Ekintu ekyo wakijja kuki? It is a motivation. Etegeeza nti no, we can be as good as those people. Betubeera nga tugamba mbu bakabi nnyo oba nga tubatya nnyo. It is just self-belief. Believe in yourself, you can do something. If you see someone do something, then that means oyo muntu ali muntu nga gwe osobola okukola even more than that person. So temulina kubeera awo ne babalimba mbu gwe tosobola kutuuka awo waabali. Buli wamu wa buli omu, for as long as you believe in yourself. So when nali ngamba bali abayaye tubasobola, nali ntegeeza cause nze style yange ya music, people thought it would not break through because I was doing part 1 English and all that. But bwe mba nayiga ennyimba z'abali nga ndi wano nobasobola oyiga ezange nga bali eri. Yego bayita Beenie Gunter, Guntalk City Boss. Ndabye abavubuka bangi ensangi zino bambala caps eza Guntalk, bambala t-shirts eza Guntalk n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiriko Guntalk. Ekigambo Guntalk omuvubuka tulaba ku ffe tuliko essaawa zino ayagala okumanya kitegeeza ki? Ekigambo kino kyolaba wano eno ye record label yange, ye record label yaffe ne bafaani baffe aba Guntalk City. Guntalk kitegeeza it is separating two words, a gun and the talking. So when I say a gun, the representation of a gun is my music. So the talking is the music. I talk less, I let the music talk. So my gun is my music, so my gun talk. I talk with the music. Okay. Yes, my gun talk. Okay. Gye bayita program ffe tuliko tukuleetera omuvubuka ne tugenda kukwata Beenie Gunter mpola atunnyonnyole buli kimu kye mbadde mutuuza. Beenie Gunter, ani akuinspiringa mu nnyambala yo? Tewali muntu as a person in particular mbono ya inspiring because nange byennyambala just it is a vibe okitegeera. Njagala nnyo fashion kuva mu buto, njagala nnyo ebintu by'okwambala, nsobola okulaba wali nzi ne bwe mba nga sinaba kwambala mba maze okipicturinga mu mutwe gwange nti kati nga tejja kukola bwete ne bwete ejjagendera wana, and I try to be different, and every time nze ne bonsanga offside I try to be nice kubanga wano badde sijja ku interview sanze nva mu studio but just fashion eri mu musaayi, and ekintu ekinspiring it is originality, it is comfortability, because something to do with fashion, you have to wear something that you're part of. So you have to wear something and it becomes part of you. Kyawukana ntino abantu ffenna nze nsobola okwambala bino ebintu bwe biti nenyuwa nesitanyuwa, waliwo omuntu agenda okwambala bino byennyini naye nga tafiringa comfortable ng'olaba tanyumye okitegeera. Yeah, so nze ekintu ekinspiring is the vibe. Mood kije mba ndi muwa gye ndaga okitegeera, how do I want to feel okitegeera. Yeah. Okay. Beenie Gunter tugenze okukiraba oba ne research eraga abavubuka bangi nnyo ensangi zino si mu masomero aga A-class aga B aga C. Beenie Gunter abavubuka bamwagala nnyo ensangi zino. Kyanjawulo ki ky'olina ku bayimbi abalala? Simanyi nnyo naye if I'm given a chance to talk about myself, I try to keep it down to earth with everyone, because at the end of the day we are created by the same God. There is no need for me to feel like some type of way different from other people. And the other thing is the music. Like we do music that the people love, and we don't talk so much for the music because we are spreading love. If you give love, you're gonna get back love. So if Beenie Gunter is being loved, it is because he loves the fans same way. Yeah, so give love to get back love. Give love, receive love. Okay. That's how the thing go. Okay. Beenie Gunter, ani yakuyingiza mu music okunyingiza mu ngeri ki, like ani okay, let's say this, let's bring it out like this. Otandika okuyimba oba oyagala otandika okuyimba, ekibuzo ekisooka, who inspired you first? He was my late brother. He was called Venture Man. He was a musician. Naye nga I used to see him do music a lot at home. Naye nze from way back, like my family background okuva dda mu butonze nakula na samanya ngeri gye nakiyingiramu naye
kuva mu butonze yayimba nga abagenyi nga bazze ewaka okitegeera nga nyimba nnyo ezo ennyimba z'abamakoma nga nyimba nnyo ezo ennyimba zonna eza locals nze nawuliriza buli kind of music okitegeera but I was so passionate about the music like buli lwe mpulira oluyimba bwe njagala okubeera awali ekyokuyimba cause nalina teepu nnyingi nnyo bwe ziti nga mama wange buli lwatambula nga mugamba mami ndeeterayo teepu empya okitegeera kati nga mbeera nziwuliriza so music became part of me nze mu buto bwange saayagala nnyo kugendanga kukyala kugenda kuzannya nayagalanga nnyo okuwuliriza music. Who is your favorite Jamaican artist? Popcan. Popcan. Yeah. Okay, Popcan tusuubira okuba ne is it tulina gundi egenda okubeera ni yaba Jamaica. Chronix is coming through. Chronix is my biggest inspiration. Really? Yeah, he's my biggest inspiration. Like I love his personality, I love his mind, I love his humbleness and the music because I want to bentunulira and I feel like I should be humble, man. Why should I brag if someone like Chronix? Because let me tell you something. There is a difference between hype, yeah, and there is also a difference between omuntu akole ekintu ekiri real ekiri original. If you're doing something original, you don't have to talk so much, you don't have to blow so much, then you don't have to show off like other people do. Olina vayo nza singa nze wakabi wano nza kola kino yeyimba nako no, kaba kuyimbeko. it's not supposed to be like that because this music we are doing it for the fans. Yeah, we are supposed to inspire the fans them positively, to inspire them in a manner of coming them together. You understand? Teach them love. Let them come together so that they can love us. This is our world. We're supposed to spread love. Okay. Yeah, that's the only thing we can do here. Trust me. Omuvubuka akola essaawa zino ayagala okumanya akwegomba ennyambala ennyimba you a star you a celebrity Canada ono yeebuuza naye Beenie Gunter ono mwana yava mu famire kikaaki famire engagga nnyo famire ziteri bulungi ghetto yava mu ghetto biki Beenie Gunter ali biki? Beenie Gunter has grown up from every type of life. Yeah, nze I give thanks to God because obulamu bwange nfeesinze buli kimu like I'm proud of my scars. Okitegeera kyengezaako okugamba nti no enkovu zo? I'm proud of my scars. Enkovu zange nze nyumirizaamu kubanga bye binfudde kikyendi okitegeera. I come from a Christian humble family of 4. RIP my brother, now we are 3. And it's a Christian family, like I told you. That is the foundation of everything. That is the most important thing about where I come from. The foundation, and the foundation is a Christian family. And I believe in God. I believe in human equality, both for men and female. And I believe in positivity and change of life for the betterment. Ekiseera ky'omaze ng'oyimba ng'oli music industry mulimu nkimanyi walina ups and downs so muyimbi ki okay naye toli bubi nnyo ankyazirina ekyali ate ababiri abali obubi ennyo anti olaba life is stages. You understand? You start by being a baby, you crawl, you start by walking slowly, you run, I saw the thing go. So everywhere you're gonna have challenges, but these challenges elevate you to something new and better. Beenie Gunter ng'otandika omuziki oba ng'otandise okuyimba eriyo abayimbi bangi kikyemanyi bye approachinga abamu ne bakulaga nti I can't sing with you naye muyimbi ki gw'ogamba mulamu n'ogamba man oyo teyampa buzibu kuyimba naye nga ntandika? Nze sigenda kulimba. I will be honest with you. Saagala kuwaayiriza abantu mboba kulaga abantu mbu system yaliwo. Nze saali nnyo mu kwagala kuyimba n'abayimbi. Nalina time eyo nga njagala nnyo okuyiga. I wanted to work for the big artists to come to me and like, hey, can we do something together? And that is what I always worked for, and that is what always happened with my collaborations. I don't wake up to be like, can we please do a song? It is either you appreciate my work and you be like, can we work together? That is the thing. Ani yayita idea y'okuddamu no offense oluyimba lwo ne Shiba? Your idea, I think Eby'Okweyagala ne Sasha Vibes, because by then nali nkyali managed by Sasha Vibes, because nze nagenda okutuuka ne mu studio nga Shiba yamaze dda okuvoicinga something already. So I had to go to studio and find them and then do it. Beenie Gunter olina ennyimba mmeka? Zimba simanyi, sijja kulimba.
ennyimba nyingi ezifulumya ennyingi ezitannabafuluma nyingi, so simanyi waliwo ekintu kyombuuzizaawe mabega mbadde nkyaku explaining and I lost track, but I would want to talk to the people, you know, before this one. I don't know what was it. What was the question? Kiri tubadde tukimaze. Mbadde nnakyesitama. Bwe nakijjukira tujja nakyendeseeyo, but anyways tugende mu maaso. Okay. Waliwo kyembuuza ne ŋŋamba muyimbi ki gwali oyimbyeko naye oba n'omusaba n'okuyimba nga wakatandikana? Obadde ombuuza bizibu then nabayimbi ki ebizibu ebibeeramu nti no, first of all, before you do music, let me tell you something. As an artist, you have to first believe in yourself. Okitegeera? Because kante kankubulira according to the experience gye nfunyeemu n'obuzibu bwe ndabye, then ekyokubiri lekerawo okwesaasira. Okitegeera? If you want to be a star, first master your craft. Be your own fan. Njagala okwata okola oluyimba lwo oluwuliriza ogambe nti no, I'm challenged. Okitegeera? Nti I'm challenged. Njagala obeere n'oluyimba lwo nga naawe osobola ogamba nti ne gundi bw'aluwuliriza sina kyenkola ki, sina kyentya. Okitegeera? First master your craft, because ebintu biba bizibu nnyo bw'ogenda out there when you have mediocre work. Everyone is going to first put you on a hold. Okitegeera? Sooka olindeko tukoleza wa naye bw'oba olina waaka abayeyogerera kati b'ebizibu ba DJ attention, of course oluzungu nze patwa n'okwogera oluzungu ne urban music was a very big fight for me to break through, because almost everyone was doing something different. Okitegeera? And when najja nenkola kino, that's when they told me no, tosobola kubeera ngaabo. Okitegeera? Tosobola kikuba biki. Then that's when I picked up that vibe of bali abayaye tubasobola. So I'm here to show you like bali abayaye tubasobola tetuzanya. Indeed, Beenie Gunter abasobodde. Indeed, akikoze. Akyayina wangi ye wayagala okgenda. Goyinza okuba omulaba ng'eyatuuka naye yagamba yakatandika. Beenie Gunter alina girlfriend? Beenie Gunter muntu mukulu. Beenie Gunter muntu mukulu alina girlfriend. Okay, students now I think mutegeddewo. Okay, Beenie, golooza ki ekisinga okwagaza abaana b'essomero? Vibe, the connection, and the kind of music that we're doing is the music that they relate to, because they are almost all of them are not almost, they're all educated. And they clicked what we sing. And then the other thing is that we are in the same age bracket. So kati tuconnecting tulina ebintu bingi tusobola connectingiramu nga omuntu omukulu byatategeera. Okitegeera? Nze mmanyi the language, mmanyi how it feels like, because nze naliko mu ssomero nga mmanyi how it feels like okulaba omuyimbi nga azze ku ssomero. Okitegeera? Bwe mubeera. So if I go to school and I'm getting that love that I used to see people get, I'm supposed to humble myself and be grateful to God and know that I'm supposed to give back this love. So everywhere I go, I'm trying to spread the love. That's why I'm getting the love back. Wow. Yeah. Okay. Beenie, ku nnyimba zonna z'oyimbye, luyimba ki lw'ogamba nti man, this song every time wenduwulira? Kyekyo ekibuuzo ekyasinzeeyo obuzibu. Okitegeera? Cause even with my friends n'ennyimba ezitannabafuluma oba playing nga tuba tuzanya ennyimba mu motoka luno ne luvaako nogamba aba lwakabi ate waddako olwa nogamba aba nga lwakabi nnyo. So I'll be honest with everyone, I don't want to lie. I love every song of mine because it has put me somewhere. Njagala Settle Down, njagala Tubaayo, njagala Tompaana, njagala Pon Me, njagala Get Them, njagala Olina Work. Ennyimba Beenie Gunter yasomerawa? Beenie Gunter yasomera Kitende, St. Mary's Kitende. Ekitegeeza nti Beenie Gunter omupiira ogumanyi? Omupiira ngumanyi, sure. Osamba namba mmeka? Samba namba 9. Nze nali nzanya omupiira. By the way, from okuva mu buto nali ngamba nga if I don't be a musician, I'll be a footballer. Because nali ndina ku school team mu buto okuva mu prime nga nzanya ezo mu tournament. Naye still era nga nchesinga along with the music. Naye natuuka mu P5, you can imagine I started picking the interest of singing in P5 when natandikira okusoma patwa. Nengenda ku internet nga nsoma patwa. Then from there, after some time, you can tandika okuyimba. Patwa wamusoma ebyaddala ekitegeeza bannange? Yes man. Nze najja wajja weetegese. Olaba, something with me nze kyengezaako okukola most of the times, because I know generation yaffe ekyuka. Okitegeera? Ensi tewakyali space nnyo ya kulimba. Okitegeera? Kubanga ebintu ebiri real bisafacinga after sometimes. So
nze sagala kujja mbeerewo for some time bagambe gundi yaliwo, njagala to be here to do my contribution because music is innate, it is inborn, okitegeera. So if I was ready to get into something kyenali njagala okukola was the dancehall music. What was the basic line of doing dancehall music? It is go to Jamaica, listen to reggae music. What kind of music was I listening to? It was Jamaican music. What did I need? I needed to learn the language, so I had to first go. If they are singing nice music, what are they singing? What are they talking about? So I learned the language. When I learned the language, I got to know that Jamaican music is so authentic. You get? It is music that it is music that comes from originality, things that we can see from here. You get? Like, I'm going through this, I'm suffering, and you can relate to what I'm talking about if you listen to Bob Marley, if you listen to Chronics. Like, life is real. That is what I love about about Jamaican music and all that. My biggest inspiration from the Jamaican industry, it is because life is real with the artists. You get, they don't fake nothing. They're not trying to be something they're not. You see me? Beenie, we man kubuza ekibuuzo for a youth or for a teenager to be a star. Do I need to be signed under a record label? No, it's not a lie. Being a star is a destination that comes from God. So nobody can make you, nobody can break you. It is destined to be, if it is destined to be. You just need to do the right thing. You just need to do you. You understand? You just need to do things that can stay in the society. Waliwo ebintu ebimu byolaba like music. Waliwo ennyimba z'ojja okuwulira nga lujja ne luzanya ne luvaako nti terukola impact yonna. Okitegeera? That was just maybe a hyped song or something. Ne waliwo omuntu ajja kujja ayimba oluyimba lubeerewo mwaka ku mwaka. Okitegeera? You are not, most of these stars beogamba nti no because it is a label or what. It is either that ebeera blessing ya Katonda nti no obadde olina ekitono ekyo ne bajja ne bakusayininga. Okitegeera? You get a push, but it doesn't mean that bw'oba toli signed tojja kimakinga. Okitegeera? Kubanga ekikulu kya byonna si ani akusayininga, ekikulu kya byonna ye talent. Okitegeera? People don't come to support the artist because of the label. They support the work. Yeah. Okay, emboozi nene nnyo ne Beenie Gunter. Gwe omuvubuka tulaba essaawa zino otera kuba olina ky'oyigamu, otera kuba olina bingi nnyo by'oyizeemu, naye n'essaawa nnyingi tugendagenda ku luyimba olupya olwa Beenie Gunter lw'ayina. Oluyimba baluyita batya Beenie? Featuring Lady Jasmine. No letting go. No letting go. Oluyimba baluyita no letting go, like teri kulekera. Ani yakwata peni ku luno oluyimba? Kukwata pen as Kuwandiika. oluyimba nze yalukola. It was a freestyle. I don't write the music. I just get to the microphone, try to express my feelings about how I feel about something or about what someone is going through. So what happened here is that we did get to studio with Lydia Jasmine, and I was like, okay. Mwesangayo mu studio. Mwesangayo. Bank Records wa Mr. Eddie Kenzo. So nimugamba like waliwo oluyimba lwe nalina mukolera ne luliikinga like 2015 back then, kati ne lufuluma this time demo nefuluma, kati netugamba Oluyimba kyolo baluyita Sure. Nalukola mu 2015 naye just ye nga ayimbyemu nga mukyalimu ne backups zange. Okitegeera? Kati ate ne luliikinga ne lufuluma, so we had to do something else of covering nga kiri. Okitegeera? So when we go to studio, I was like, I want to sing to represent. I don't want to sing to satisfy myself. I want to sing. Sometimes nze kyobala ndi versatile. I do every kind of music style because I'm versatile. Newe bituuka ku nyimba za love, mba njagala nyimbe ku kintu cruise ky'omanyi. Okitegeera? Ekintu ky'osobola okurelatingako. So I make sure nti no, it is either I'm hurting, you get? It is either someone has told me a sad story and I really feel like I can put this out in a song. So ebiseera ebisinga mbeera nekuguni nga njogera n'emikwano gyange ki ekigenda mu maaso. Then like there are people who talk to me like about their situations that are happening to them, like blood ndi mukuyita mukino oba my boyfriend oba my girlfriend, all that. Like I'm that kind of person who sits down and we talk, you get? So bw'oba ombuulira ebintu byo, I try to be in your shoes. Okitegeera? I be in your shoes and I be like, ekitegeeza nti Beenie owandiikira ddala ennyimba era owandiikira n'abayimbi abamu ennyimba?
Yeah, I do that naye ekyokupeninga wansi I don't use a paper ekyo emphasizingako. Why? Because I feel like I cannot put down my feelings. I cannot express all my feelings on a paper. But when I get musical, I can express my feelings through my words, through my voice. Yeah. If you listen to the music, it is through the words and the voice. The voice is very important in this. Yeah, so I don't really write down my feelings. So video eno bwe tugiraba tulabamu ensozi, tulabamu ennyanja, tulabamu amazzi, tulabamu oh my god, mwalaze Uganda nga bwe ekkula lya Uganda. So video eno mwagikoleddewa? Seziwa Falls. Kyotedde nakumeeka okukola video eno? Twashootingira 2 days. Twagenda one day netushootinga netamala. Then we went back again the next day. There were 2 days. The reason as to why we decided to go to the nature, it is because bwe tuyimba ebintu bya love sometimes tuba tulina ebintu ebirala bye twagala okuyisaamu. Like if I say I still love you, like it is still my country Uganda. There is so much things that are going on in our country Uganda, but it's not gonna make me hate my country Uganda. I still love my country Uganda. When we show the nature, like the beauty of Uganda, we're trying to sell this to the world, because twatunulidde like most of the videos concept is tekamu lights yokitegera kola gundi. We wanted to bring something different. It is a slow song nga bwolaba the Jamaicans can do a song a luyimba lwa reggae, then you go to nature. Let's go back to our homeland. Let's come back to Africa. Let's stop emphasizing on the things that are foreign. Let's try to sell the beauty. The song is good. We wanted to see something good as the song also happen in the video. Yeah. Beenie, oluyimba olwo chorus egenda etya? Can't let you go, my baby, ooh, no letting go, no letting, I can't let you go, my baby, ooh, 'cause I love you so, I love you. Ani akute video eno? Dante Kaziwe, audio yakolebwa Astain. Astain. Actually, I first heard about Astain namusangayo ku Bank Records, Wed Kenzo. Nangamba yakola n'oluyimba lwo Settle Down, and I was so surprised. Mwana muto, muvubuka muto, and ali promising. Tell us, how do you choose your producers ng'ogenda okukola oluyimba? I choose someone who has my vibe. Nze sikola na buli omu, era it takes me time to work with someone. Okay. Yeah. Beenie, oluyimba tugambye baluyita batya? Baluyita No Letting Go. YouTube kweluli? Ku YouTube kweluli, everywhere kweluli, ku YouTube, iTunes, Spotify, Amazon, buli site yonna kweluli. Beenie, nga tumaliza interview eno y'olunaku olwaleero, njagala omalirize ng'oganga omuvubuka omugamba omuzzaamuko ku ssuubi, kuba eri omuvubuka ekintu nga kino ekintu ky'okuyimba bannaye, ekintu kya talanta nga alabira ddala kiganye kagende Dubai awo oba ku Oman akube ku kyeyo. Ne Beenie, ki ky'oyinza omugamba? Kino tekiri ku music only. This is life, okitegeera. Let me tell you something about life. Life, there is no place, there is no space in this world where you're going to be comfortable 100%. Ate gena magezi genjagala okuwa abavubuka bannange. Fuba nnyo okufokasinga wolaba obuzibu. Okitegeera. Fuba nnyo okufokasinga okumenya awakaluba. Okitegeera. Tokwata abantu wakaluba noota. Okitegeera. Cause ekitegeeza abayiseewo be bakaluba bokka. Bw'oba oyiseewo. Okitegeera. Naye bw'onaabeera nga buli kyokwatako nga kikaluba ng'oddayo ojja kwetoololeranga wano wokka. Tojja va mu kifo. So struggles should not break you, they should make you stronger. Okay. You should always have hope, because hope is the last thing you can lose in life. Always have hope. Today is another day. Tomorrow could be a different, better day. Believe in yourself, believe in God. That's the most important thing. Then bintu bingi ebigenderako to success. It is not only the good music, it is not only the opportunities that you get. It has to originate with humanity. With humanity, I mean God. If you know about God, you will know that it is bad for me to feel bad if my friend is winning. So if you feel bad for your friend when they are winning, and you also want that same thing,
that means God is gonna see your heart and he's like, no, you ain't ready for that yet. You understand? Okay, Beenie Gunter omuwulidde bulungi nnyo. Gantok City Boss, muvubuka mukkakkamu, muvubuka ayogera ekintu nga bwe kiri, ate bw'obeera omwagala omunoonyako. Instagram kosa manya ki? Beenie Gunter everywhere. Instagram Beenie Gunter, Twitter Beenie Gunter. Buli wamu Beenie Gunter. Ki ekira ky'osigadde ng'ate obuuza? Comment nga wansi awo, ate genda mu maaso okuinboxinga Alan Cruz ku Facebook, official Alan Cruz Instagram, tujja kuba ate tuddamu okubuuza ebibuuzo byo by'oyagala Beenie Gunter abeere ng'addamu. Alan Cruz is my name alongside Momo 19. Tovaawo.